The best. Kansokereko ku the best nga chali wange Sheebah. Yasokerako ddala. Owokubiri ndoza tulonde kankawe Eddie Kenzo. Owokusatu kanwane nkawe David Lutalo. Owokuna kankawe King Saha. Owokutano nange sejjeko kuba nange nze wakutano. Anti buli omwe waka ina opinion ye. Kabako mpulire sanyu mpulire na ngabene mulaba wali mama nyabo gwawulira otanga Kabako omulengera wali owulira otya wano wendi ni musanyu lyerere ndudde okulaba ku beene kyekisookera ddala ndudde okulaba ku beene kyekyokubiri ndudde okulaba ku beene kyekyokusatu sirinaawo nnyo bigambo era essanyu lino lwankubadde nsiibye naali balazeeko who is Kabako anti 25 era nze mba nkulembera ate wakana ki ekyo gyennyini egisembayo obungi gye nsingira ddala okuwangula buli wenziruka wano mbeera nga wa mukaaga naye waliwo obwo bukiprotisho obwo obusookayo waliwo abo obuwalawala bulina obubakobako budduka nagambe yo sejja buteekakola manzaani era kye nakoze ng'okutuukiriza nti run for Kabaka nsobodde okujja nakyo nze nnyini neebaza Kabaka okujja kuba ate mukimanyidde akuwomala giri ebibeerawo alabas ate kati jjukira nze ne mwaka ebyala ti olandingira ddala Kabako mwena muwulira otya okuba tino olunaku olwaleero beene aze n'atusiibula buli muntu mulaba akaseko temufaayo ab'e Masaka enkuba egenda kutonnya mugenda kusiga temufaayo beene kaalabiseeko bannasingo buli kimu kigenda kumera ab'ewaffe gye nva temufaayo entangawuzi zijja nakusalika zijja kweyongeza ebbeeyi beene bw'alabikako ab'entolomwe bomba gamba kimu anti nze mbakiikiridde buli asimbye ekibala ab'entolomwe ngenda babuulira beene kaalabiseeko ebibala byakuvaayo mu nnaku 2 buli ekiri mu ttaka tuvuddeko wano ku b'entolomwe Kabaka omukulu Pademan yavuddeyo n'akwebaza okuba nti oyimba bulungi n'agamba aba big 3 bawummule kuba tebajja kulwanira muzindalo na Kabako ojja mba kubekukola bagweri era ebyaba big 3 ng'ogyeko okuba mbuno mulimu principle n'ebyaggwadda big 3 bwe kiri kubeera one of the big 3 yafuuka one of the Uganda's #1 kati big 3 ebekyaliwo ani oyo Bobi Wine yagenda yapaala kati big 3 ebekyaliwo big 3 tekyaliwo wakyaliwo kati waliwo the best yeffe bemulaba kati ate mwali badde mwe mwenyini mumbuuzaako ne mugamba mbu abavesi kati balinnyeyo olaba basibakuba nkokolo omukoomu naawe the best kansokereko ku the best nga chali wange Sheebah yasokerako ddala owokubiri ndoza tulonde kankawe Eddie Kenzo owokusatu kanwane nkawe David Lutalo owokuna kankawe King Saha owokutano nange sejjeko kuba nange nze wakutano anti buli omwe waka ina opinion ye bw'ozuukuka ewakaawo nze wange waka nze namba 1 naye olaba neewadde namba 5 naye ng'ewange waka ebyaddala ate ebyaddala nga njogera wano twambukeyo ne bannamba 1 bamwe awo twambukewawo nga namba 1 yasookayo kale nange namba 1 nzireyo tulabaani namba 1 kuba byakugenda ku stage si kyo mubapimirawa twambukeyo nabo omukoomu twambukeyo nabo byaddala twambukeyo mwagala gamba tugwa mu folodaki mulowooza nze ngwa mu folodaki twambuke yaawo era wano byaddala bwe twambuka yaawo nga mizaani si byakulanga era mugenda kulaba wano omuyimbi omu nga bamulanga omulala tebagenda mulanga abantu bagenda kugwa eddalu babenga abalinnyiddwako emmandwa anti nze tebannanga mugenda kumulaba gwe bagenda okulanga nga balina omulanga abantu bamutegeere byanjawulo n'okujja obuzi ku stage nze nsobola okwambuka awo ne batalanga bagamba twafunye ekizibu Uganda emanye ekizibu and I'm not the best I'm just among the best ate I'm the problem in Uganda
kati bwe mbabuulira problems eziri mu Uganda ennya mukkirize mugaane they were there when they came we came when they appear we appear when they disappear we appear we were there they were there we are here where are they hey where are they we are coming they are going we are leaving they are appearing where are they era tubaddemu tubabuuze waliwo omuyimbi omwe yagamba kamiliyoni baaliwa yefe taata baaliwa ife ate baalanga dda nti walijja abaana nga tebagambwako walijja abaana nga tebawulira walijja abaana nga nze siwulira oba aliyeni awulira abika ye awulira namu nze siwulira nina kategeera akawulira nakajjamu naye nga mpunyiriza bwe mba mpunyiriza bwe nti mpulira wano nga waliwo Kabako bwe mba mpunyiriza ate mama nze ndi problem nkugambye mpulira wayogera ku microphone oba zambaale talanga mujja kuwulira omuntu bwagwa wano nebena mujja mulengera ngaga bandeke mpitewo mubiveeko bino bizibu nnyo mbagambe where are they we are here they are leaving when they disappear we appear kati twapialinge nedda Pallaso muleke musajja wattu tali mu bano we are leaving they disappear ate Pallaso alabika Pallaso naye aliku we are here they are leaving naye waali awo ate mwe mwennyini abawagizi mukeera ne mukola lisiti zammwe mbagambye lisiti zammwe njagala muzitulekere muzirekere abawagizi ffe tubakube lisiti efuuke the list olabe lisiti ng'eriko the list anti sidduse olw'ensonga zino wammanga salamatullahi wa barakatu ndi musajja musiibi ate ndi muddusi nnyo ate sidduka misinde mitono nziruka emisinde 21 kati omusajja eyasibe bwadduka 21 manya we are gonna disappear mba ngenda ku disappearinga ate sagala ku disappearinga bannange sobodde kudduka kuba munnaye nalidde ddaako ennene ddala dumu naye ampakidde kate bwampakira yeerabira mbu waliwo emisinde gya Kabaka mbwase bubwasi mbuze na mu buliri speed ndya n'endya nze ndya n'endya bya ddala kuba byonna nabikola ndi muwoowe haki njirina ndya neba pozebwa kirewe Programu gyanyimiddeko era yabali era nange ndi muli ndya wemba ndya wendya ndya webanya ndya wendya kumalako lunaku kyakoze twasibulukuse dda n'amazzi tunywedde nabadde nasiibye naye kyendabye nsibulukuse Kabaka omunyonyole wano jangu wano odukolaga wa jangu nyonyole Kabako byakoze Kabako kyokoze otusibuludde ne Rebeka Jingo ngezezaako okukola bintu byabwe naye bannaye mukuume imaani mukuume imaani bannaye mukuume essanyu nange ndi musanyufu nnyo bannange tunyumirwe ate kirala tulwanise obulwadde bwa nawookeera buno butulimu tubulwanyisize ddala tukolenga Kabaka bwayogedde let us fight AIDS in Uganda let's fight AIDS in Uganda let us secure our country let us tulwane nnyo mu luzungu bakayita batya fighting let us fight against the blood clot AIDS yeah ate bannanga
naye tolabye yenze ajja abantu mu kisiibo yenze gwe balinze ku yidi yenze ali buli ku bbaana nkubira insha allah ku yidi ngenda kubeera mitiyana bannasingo bajjawofe bazaala mitiyana amina nsanyusa okulabako era tugenda kwaniriza n'essanyu amina mpita haji buntu bulamu emitiyana era tugenda waalaikum salaamu oyina amaanyi amina nnyo oyina amaanyi obukira mu bbanga bananga omusajja ono mumuwagire omanye engeri gye nsiiba nina obba kubanga mbagamba waliyo futaali sikuba nnyo ng'atamanyi mbu waliyo futaali mbakuba mbagamba nkimanyi abamu kaddaaku baalidde katono kati woba obakuba obaliriramu kaddaaku ke baalidde alhamdulillah n'otabakuba nnyo okubagalamiza naye ng'abadde ku stage bamuyita namba emu si namba 4 si namba 5 abadde ku stage ye namba emu ate si mu Uganda bino si bya hiti bino bino byakubira ddala era abadde ku stage gabadde balanga azaalibwa ntolomwe yakulira mitiyana ye namba olaba abampita sinze mbayita be bampita byanjawulo nnyo era nakyo nkyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala mu Ramadhani ono obuyinza ndowooza obawulira bagamba nno namba emu gwe baliko bali babbe tukubeerako Kabako nga tukwagala oyo naali ku namba emu gwayogera n'abamwozi bambeerako ate asaasira aba principal bansulako wangi mu bufunze kati olwaleero yessaawa emalayo tuwale tuludde ebbanga tulaba Kabaka kati tumulabyeko olwaleero buli omu asanyuse ondaba essanyu ekimanyi obwedda bamulinze naye nga tebakimanyi nti amagye gajja oli yabikolamu ebibye segera takopa jasa takopa style ebyo tetubimanyi ffe ono yawandikidde ne Kabaka ebbaluwa mwabadde mu bigambo ki mwabadde mu Kabaka tukwagala nnyo kubanga oli mukulembeze mulungi munsikiriza nti ze ndi ow'amaloboozi yaladdemu ebigambo bino wammanga ayi beene Kabaka wa Buganda tukwagala nnyo olw'essanyu olw'obukulembeze oba okwagala ensi yo olw'okwagala buli ggwanga oddyaniriza mwana gwe Katonda akuwa oli mu piiki ndi mu P3 Allah akuwe buli kyosinga okwagala ofune bagite batya nga muwala wange gye yafuna first grade njagala mu P7 ofune first grade osomerawa Hillside mulaba tula maaso tula maaso weri ate zooza saayita jasi 11 nakubawo ndobo naye ng'ate byonna nabiyita banaye mbagala nnyo